Abatuuze abakoseddwa bali ku byalo bisatu okuli Mabuye, Kyaggunda ne Kikonda nga bino biri Kinyana Mpindi ne Kirombo Musimu Amayinja. Mu lukiiko olutuuziddwa ssentebe w'ekyalo Kyaggunda Richard Kiwanuka, abatuuze bagamba nti omusindo oguva mu baluti ezikubwa gubattira ebisolo kumpi buli lunaku. Ate bo bakolera olwedde ebyuma mbiwulira biwuuma ne baluti bakuba ebimotoka biri eno bisaasaanye. Tusasulwanga n'ekifuva liwo tenakufulumya lipooti kitumene kituliko. Okugugumuka kuno kukoseza amayumba gaabwe nga n'agamugazeemu enjatika so nga amayinja agasammuka gabononedde amabaati n'ebirime. Nenda babe kikwatako ne mbaga mujje mulabe ennyumba yange eyiise tebanfuddeko kwaka ekinsuza abwerwa ennyumba y'essaawa yonna yayiiseeko kitundu essaawa yonna ludda lwonna olw'emmanju luno lugenda kuyiika kati siyinza kusulamu. Embizzi eri mu bitano zanga 8 okuva wano yaddiddwa ku tukuleza twagenda mu bino ebibiina ebyokwewola ye yaguze embizzi ey'omutindo yabadde eruta abaana 8 ekintu kibalukanirwa. Mbune wankubadde waliwo enteekateeka z'okuliyirira abakoseddwa waliwo obutali bwerufu mu mpandiika yaabwe. Bangamba nsengukewo nveewo era enju yange bagiteekako sita nyina okusengukawo nga babalusa mpangise naye saafunye ssente ate ne bawa abali emabega ennyo nnyo. Ndi ku luutu yakubiri kyokka nga ate nze nabalibwa mu luutu ekola ki esooka nga ndi mu mita 5 era nababuuza ate nze nadda nti emabega ate nga nze nabasanga nemmanga ne muwandiika amannya agange. Ewaffe eri Mabuye bapimira ddala bubi Ate ejjinja ly'Emabuye ate era ejjinja liri ku mayiro y'Emabuye naye ssebe empima eyo tiyatumatiza. Era ekizibu ekiri mu bantu bano baba balirwa bubi sekendire tebasasuddwa. Akulira abaddukanya ekirombe kino ku lwa kampuni ategerekeseko erya Timothy yokka bw'atuukiridwa ku ssimu ategeeza nti enteekateeka z'okuliyirira abatuuze zikyali wa mubalirizi wa gavumenti era nti ne baluti eyakubiddwa babadde mu kugezesa so si kutandika kukola mu butongole. Ensonga zino bazituusiza n'ew'omuwabuzi wa pulezidenti Vincent Bamulanga Kisempijja nga bagala bagambire ku kampuni eno yabasuubiza okubaliyirira basenguke wabula nga yatandise okukola omulimu awatali kubaliyirira. Kyazze bwekityo nti amayinja gava wano abantu abasanga mu kitundu waliwo enkola emanyiddwa kubanga erimu okusengulwa abantu mu nnaku ze munaakoleramu omulimu ng'ogwo abantu n'ebisolo bikola ki bivaawo era kati kyengenda okukola ngenda kubatwalira bino aba kampuni bwe batanziramu bulungi nange nga bwe bagamba ate ngendeko waggulu.